Endubiso. Kutenda mu mukaaga tonzifuza tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Ndade mvuga. Kakoza Mutale. Halo. Oli otya? Yendiso. Bampise Kadima na mayanja ne Kabogoza tuli kubita FM ekintu buli ky'omuziki wano Mutabbizi. Oli kubiti esebo Kadima nkutegedde sebo. Obulamu buli butya? Webu tesebo. Ate tugambe nti ovuga. Mbadde ne mukuvuga bali kupikirani mbadde mvuga ali mpaki zero mukisenyi mpaki nze. Opakinze? Esebo. Okay, kale ha bubaka bo twabufuna. Esebo. Ngoyagala tukubire mutawana ki? Kakati mukuru Kadima. Ndi kubiti kwenyini. Esebo. Kale sebo. Kati mukuru Kadima kyali bweki. Ina muganda wange. Namuwa sente zange milioni emu n'ekitundu. Kati niyo emu n'enjimuwa mu 2014. Ng'ogimuwa ogimuwa okola ki? Kugitereka. Okay, yakuterekera. Aha, azinterekere. Kakati awo banyamba kandi ndi kubita olwankwira okubita nayo ginaweerezaayo. Bazimuliyako wano. Kakati bwe namala omuwa sente ezo. Mu 2014 gwa musanvu awo. Okay. Era twaliwo naye nga tuzibalawo ne muwala bamuyita Toto erinnya lirali awo Toto. Ndirabe muganda bamuyitani. Yesekana. Kakati gwe wali tosobola kweterekera sente? Nali njagala azitereke. Nze zirya nga naye njagala gula kaporoti. Njagala gula kaporoti. Kakati omwami oyo. Nenzimuwa ne mugala zikole ki? Aziterekere. Aziterekere. Kati oluvannyuma mu 2015. Mu mwezi gw'okubiri gwakusatu awo ne bankwata ne bansiba. Wakola ki? Batuyungayunga ebisango olw'omuntu yankuira esimu ne batuyungayunga ebisango sanga awo. Ebyo ne biggwa. Kati ebbanga lina amako. Nakozesa adivate zeyo nagamba sente yazikozesa musomanyi okunzizayo oma mukulu Kadima njagala nkubuuza. Omuntu bakusibye emyaka 4 n'ekitundu. Omuntu abalina kyakuyambe mu kkomera. Bakusibye n'ekitundu? Emyaka 4 n'ekitundu. Banga ngali alirene. Kati bwavaayo nagamba sente takyazina yazikola atya? Yazikozesa simanyi mbu yanyamba okuva mu kkomera ate yanyamba kina kooti omusango yagugoba. Gwali musango ki? Gwali gwa robbali nga bateekako ekisango kya robbali awo. Naye omusango gwali gwankwasa gwali mulala. Okay. Kati ndagere kibamanyi nnyo mu kibuga nduddemu emyaka giringa 3. Kibuga ki? Wano mu Kampala wenyini wano ku mini place nazo emyaka 3. Okay. Ku mini place wano kakati babala bangamba gadeko nyo lugezi nga bagala kubba pikipiki yange. Basinga okwetaaga ku polisi bansibe bakole ki? Bagitwale ne mbalemerako nnyo ne bateeka ku fayiro endala eryetambula awo. Ng'ani ayagala okubba piki? Bamuyita Ayebale wa polisi. Ayebale ne Ronald. N'omwami mulala bamuyita Onene bonna balina wano amanya. Gakoza. Kakati gwe kiki oyagala tukuyambe? Mbadde njagala kunyamba mukulu wange mukulu mugamba omusajja temuwa sente ze ate yagamba ezibu. Bakutadde? Banta mugwako akagwedawo mu gwakutaano. Ndi mwaka gumwe bweru kati. Kati gwe boyogerako naye? Agamba atya? Bwe njogera naye. Ayekamba manyi RC1 wa kitundu ku kyalo eyo waffe nze ndi weno nze njaliwo zero. Njaliwo zero bwawo kati yekambuwaza ate ye kyayimani weli nakisama teri bwowulirayo nakisama teyo. Ndabako wano erinnya taata Jeni. Yoyo nyini sekana. Nendabako wano utaddeko n'ennamba ya muwala we Teopista. Kale babireko mu ndobeso yaffe. Temwawandiika wantu wonna. Uli mukulu wange nalisinza kugamba nti wandike tujja kuba mukulu Kadima. Okay, kati nga bwali mukulu oba tomusonyiwa akasente. Kale kati omukubireko tulabe. Tulabe kyagamba. Nkale. Okay. Hello. Wangi. Je baliko nze bampita mukunja wa BTFM mu ndobeso wano mu program sisimuka ku macha. Kale.
kakati mukama wange twalina lijamba nafunamu kubuzibuzibu waliwo ekyamaanyi awamu eno gyenagula poloti emabegako kyamaanyi oyo tulina endagaano gye twakola benali ngula poloti ne mukazi wange yaliwo naye ndowooza balina engeri gye bakwatagana ye nekyamaanyi ne bateekawo embeera kugamba eminookugira sikitegera yangibanga ampiteeno bwati ne bwati ye n'agenda ne babaako ne bakola ate kyekyokubye bakola okubba poloti kola ki tekubba poloti anjagalira omukazi kirabika kyamaanyi kubanga twakola endagaano eyo kati omukazi wange yateekako enamba y'essimu endagaano kati alabika we yagijja ku ndagaano n'ayagala twogereko naawe ensonga ziri bandibanga beeyagala bandibanga beeyagala alina engeri gyawetaweta bwatyawetaweta tikutegira kujjama mbadde nsaba ekiba kisoboka omuyambe njagala kumanya anti mukazi we yange kutumita Maama Kereya abiri kakati bwemuga Maama Kereya era kyetukozesa lyerinnya eryakala erinnya eryakala onyamba kubanga simanyi ensuubira nti enamba yagijja okunata nekumukubira kale kakati ata Jane nsaba onyambe tata Jane kakati gwabeerako Tata Jane. nakakyo amanyi kyobaokola kakati gwogenda okwogera n'oli nga Maama Kereya nze tugenda mukubira gweyogere naye nga Maama Kereya mugambe ndi mu ddwaliro ndi mulwadde awakikola kale nakakyo kati gweyogera nga Maama Kereya mugambe ndi mu ddwaliro mbadde nsabayo ku ssente eki tulabe kyagamba tata Jane aleka musajja wa ggumi aleka simu wangu akabalina ensonga ze nagambye ate naye munange alina kyayogedde n'agamba nti yamuweerayo endalira kyamubanja miliyoni nga 5 tuze yamuweerayo mu kkomera naye ate omukulu atujjunyodde naga nti bamusiba emyaka 4 n'ekitundu kale katulope mubakama bafe abawuliriza tulabe kye bagamba kadima webale tuweereza ddaaki kale amanyi abeera bana basina sizidana kasobola ambasada w'abalunzi kati kadima ensonga zaabwe ez'omunda empola tezogerayo ebyaffe ana basike kyabaleko ssebo ensonga zaabwe ez'omunda abangi Maama Kereya obulamu bulungi yakyoka n'eddoboozi tolina kabogoza mbagala nnyo Maama Kereya yenze kato godi friend wa kyabali ku katisa kati wa musiriya kaza tugenda buto naye kyamazima kiri nti waliwo ensonga z'ekika bwati mu kika nze kato godi friend okay webale nnyo mulabe ffe katogo busiika bali awo kats property agenti watulidde busiika awo nze nali neebase gye tulisagala naffe tukwagala yankolayo biddala wanalimaze okusiibulika ate naffe tulabanga lazima olabaga nti ambanja butaano kati kale bitweyalikirizaamu wangi tulemanya nti tuyiya makanika ebintu omwami oyo akinaayenze muwulidde atose buunamu okay tuyanza nnyo tuyanzege enkya lwakuni naku zomwezi genda kubeera 8 omwezi gugenderera mpolampola bwe tabagigenzi kyonna kulwayo tukikwasaganyiza mpolampola maridali sana ngenda kubanga nyingirawo n'ennyimba zigenda kubeera 9 ezo ezisinga okwokya bampise kadima namayanja nange ankokabosana obuna kabulu from Luwera tubagamba ni muswe bulungi for now mweraba